omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025. Omuvubuka gwomumanyi nga Sam Ekanya oba gwomumanyi nga Sammy the Mighty Family kitabalako wankyukakyuka, omusajja mukozi wa ISO ne CMI. Byonna byakola bimusasuza kuzanya bintu bya kisiru, kusiiga Tommy na kubega. Finally gwe foot soldier yenna ine simu ya Mighty Family ya Sammy the Mighty Family mu blocking. Gwe foot soldier yenna ngoli ku kitebe oba mukulembeze ng'olinga ne Sammy the Mighty Family mu blocking. Alina abaana bangi bakwatisiza in the disguise nga mwete mumanyi. Awambisiza abaana bangi abali mu safe house in the disguise nga temanyi abadde abawaayo n'abamubakka ekaganga lwa muvubuka oyo lwakuba tubadde tusirise. Bulijjo mumbuuza kwaki toyogera ku Sammy, nali namuleka dda nga namwesonyiwa naye kyagenda okukola olwaleero oba kyatandise okukola olwaleero kyekinsigudde akabanzi ne ŋŋamba kanzije mwatuli mugambe. Byonna firimu ze zabadde azanya simanyi mulwadde sime biki byonna okasasiro saagala kumanya kubanga ffena tulina ebizibu naye ng'ekizibu kyaffe kyakuggyako Museveni. Omukulu omwamulabye Red Zone TV kuwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwakyatambula naffe ku mukutu guno ate naba kubanga osubscribinga nnyongera okukujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna. Olunaku olwajjo twakuwadde live eya teacher Fred Lumbuye ng'ayogera ku nsonga za Sammy the Mighty Family era ng'ategeezanga Sammy nga bw'obiwulidde era nga bw'ogenda obbiwulira kubanga akatambi ngenda kakuwa ogende maaso n'okubanga ate owuliriza naddala gwatambula naffe bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Ebigambo bya Sam Okanya abangi gwe mumanyi nga Sammy the Mighty Family byogezza abantu bangi obwama wabula olunaku olwajjo enaku z'omwezi nga 17 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu omukulu teacher Fred Lumbuye yavuddeyo ne information eno nange nensalawo mbeere nga ate njikusharingirako kubanga nange nkimanyi gwawuliriza omukutu guno oluusi oyinza okubaako bye weetaaga okubeera ng'omanya ku nsonga eno ate nga kijja kuba kirabika bulala singa n'aba sibikuwadde nga bwatusaba nti tusharinga information eno ebeere ng'etambula. Ebigambo bya Fred Lumbuye byoleka nga Sam Okanya era mu katambi kano ngenda kutwalira ddala paka ndowooza ebigambo gye bigendera ogenda kuwulira waliwo interview eyakoleddwa abasinga obungi no temwagirabye ku mikutu egimu egy'aba YouTubers abamu nga Sam Okanya bamukolako interview era nga mu interview eyo nga kyalaze nti Eddie Kenzo yamuwadde obukadde bubiri buno nga bwaleeteddwa abantu ababuleeso nga bwogenda balaba mu katambi. Era oluvannyuma lw'ebyo n'akola interview era n'asisinkana n'abamu ku banene mu gavumenti nga kuliko Christopher Damulira n'abalala. Ku interview eyo yalabiddeko ne Tamale Mirundi Junior n'omukyala Jennifer Nakanguubi gwe mumanyi nga full figure abo mubamanyi bulungi nnyo entambuza yaabwe ey'emirimu. Kakati ebigambo bino sijja kubeera nga mbyogerera kankuwa ebigambo bya teacher Fred Lumbuye ng'akunnyonnyola nga bwe kyabadde ku live ekiro enkakasa nga ggwe eyagoberedde olabika nga ebintu bino wabitegedde naye kambikuwe bulungi nnyo obeere ng'ogenda mu maaso n'okubeera ng'obiwuliriza nga bwe yabyogedde nga sinaba kubanga ngenda eyo nkutegeeza ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna alina ebizibu ebikusumbuwa alina ensonga ez'enjawulo ze wandyagadde okubanga kukwasaganya amutuukirire osobola okugenda mu buntu osobola omukubira ku ssimu ate era osobola omusanga ku WhatsApp enamba 0753 855 ensonga ne mbanga ate muzikwasaganya 0753 855 bamiddwa nga Haji Kasujja omusomi w'edduwa. Kankuwa ebigambo ebya teacher Lumbuye ku nsonga eza Sam Okanya abangi gwe mumanyi nga Sammy the Mighty Family nzije ate tubeere nga tweyongerayo mpola mukutu gwa Red Zone TV nyongera okutegeeza nti bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tujja kuba tutambula ffenna. Badamuli ya kijambiya obataginze omanyize ndiwo okwabya nfuna information n'ensirika n'enninda olwali naku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025. Omuvubuka gwomumanyi nga Sam Ekanya oba gwomumanyi nga Sammy the Mighty Family kitabalako wankyukakyuka, omusajja mukozi wa ISO ne CMI. Byonna byakola bimusasuza kuzanya bintu bya kisiru, kusiiga Tommy na kubega. Finally gwe foot soldier yenna ine simu ya Mighty Family ya Sammy the Mighty Family mu blocking. Gwe foot soldier yenna ng'oli ku kitebe oba mukulembeze ng'olinga ne Sammy the Mighty Family mu blocking. Alina abaana bangi bakwatisiza in the disguise nga mwete mumanyi.
awambisizza abaana bangi abali mu safe house in the district nga temanyi abadde abawaayo n'abamubakka ekaganga lwa buvubuka oyo lwakuba tubadde tusirise. Bulijjo mumbuuza kwaki toyogera ku Sami, nali namuleka dda nga namwesonyiwa naye kyagenda okukola olwaleero oba kyatandise okukola olwaleero kyekinsigudde akabanzi ne ŋŋamba kanzijje mwatuli mugambe. Byonna firimu ze zabadde azanya simanyi mulwadde simanyi biki byonna okasasiro saagala kumanya kubanga ffenna tulina ebizibu naye ng'ekizibu kyaffe kyakuggyako Museveni. Omukulu we mwamulabyeko nga bamututte simanyi ebbombo mu ddwaliro ompulya bulungi nnyo ne bamututte kufuna bujjanjabi eyamututte mwamulabye bulungi nnyo mwakitegedde. Ekyo tukiteekaawo olwaleero ng'ennaku z'omwezi 17 17 let me be sure of the dates. Yes, olw'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu 2025 Samu Ekanya oba gwe Sami the Mighty Family olunaku lw'olwaleero ku ssaawa 6:15 ku restaurant gye bayita Hockey Restaurant eri Kololo. Olwaleero ajidde mu motoka ya kika kya Primo nga nzirugavu nasinkanawo Christopher Damulya Kijambia, nasinkanawo Full Figure, nasinkanawo n'omusajja atayagadde kweraga era Sam ajidde mu t-shirt nzirugavu n'ekinu kya brown najja okusinkana Christopher Damulya ne Full Figure n'omusajja oyo ne bamuwa diiru yeruwa. Diiru gye bamuwadde diiru yakutandika kuyita mu foot soldiers nga basikamu information neke nyini okwetuukira ku kitebe nga awa Christopher Damulya information kikino kukyegenda okukola kikyegenda okuzzaako baani abafandinga baani abaana bakyalina omuzinzi okusobola okudumira abaana mu ghetto zonna ne ku kitebe okwekalakaasa okujjako gavumenti. Era ddala namugamba nti ffe singa osobola otuprovidinga ne information ekwata ku nkola ya Nuupu kiki bazzaako tugenda kuwa ssente era tugenda kusindika ebweru w'eggwanga ofune obujjanjabi obusinga ku bw'olina. Sami the Mighty Family nakkiriza ne Damulya ne Full Figure mission eyo okugikola. Little he didn't know that whenever he is we have some people who spy on him ekyabadde takimanye. Wabula bwasinkanye Christopher Damulya Full Figure n'omusajja tayagadde kweraga mbagambye saa zibadde mukaaga dakika 15 bamaze essaawa mu kafubo babadde Full Figure Christopher Damulya ne gayo motadde kwerabisa ne basinkane Kololo restaurant gye bayita Hockey Restaurant eri Kololo. Wabasinkanye ne bamuwa diiru ey'okukola emirimu gy'okubega n'okukwatisa ba foot soldier. Ne bamugamba tugenda kuliwadingamu ne ssente saako n'okutwala okuwa further medication ebweru w'eggwanga kasita oba nga osobola otuwala information. Ekyo bwe maze okufuna information n'ensirika n'ensooka n'engiforwardinga gye ngiforwardinze bagitunule mbagirabe. Mbadde ndi awo ng'omukulu ono tamala emirundi Junior amuggyako interview ne Full Figure nga batudde. Then gyensindisa information ne baŋŋamba ky'otugambye kituufu, then you can go ahead and expose him. And information badde nagireeta nkya nengeza okulaba nga kiri too late nga mission gye bamuwadde automatically gyali mu kukola. Eruwa 1 kwe kutandika okulaga ekibiina nti kimuyambye akisse wansi. Kwe kulaga nti kati agenda kutandika kulagana abantu ba gavumenti abasobola omuyamba. Kwe kutandika okulaga nti kati asobola okulaga n'omuntu yenna alina omuwa obuyambi olw'obulwadde bwe. Nga kino akikola in the disguise okuswaza n'okuteeka wansi ekibiina kya National Platform nga ne wiiki 2 emabega Secretary General yakwata ssente enkalu n'amutwala ye kennyini yamuvuga n'amutwala mu ddwaliro n'amulabira buli kimu ekyaliwo omuvubuka oyo. Mbotasiima bwe olwali asinkanya abasajja ba state ne bakkiriziganya ne diiru gye bali mu kkola olwaliro naye ng'omulimu gw'omukulu kujja information mu Nuupu kukwatisa ba foot soldier n'okuteeka ekibiina wansi okulaga ba foot soldier nti ne munaamukolera National Platform oba nga mugenda mu kalulu akaddako buli agenda okufuna ekizibu tagenda kuyambibwa ye kyagezaako okuzimba. Information egifunye misala wabula zigenza okuwera essaawa ez'akawungeezi ng'olwedde batudde ku pano bakola interview omujjako interview tamala emirundi Junior ne Full Figure ng'ate mbage mu meeting ebadde ku ssaawa mukaaga dakika 15 paka ku ssaawa 8 ku ddiiru gye bamuwadde nga Full Figure kwali.
nkuzanyire video interview bamukozeko olwaliro akawungezi kano interview yino Naba nopo bakwaddeko ku buyambi waliwo eyazze abantu kubanga wano ndabawo bantu benda baba kuyamba figa yuno mukama waffe advisor bakubideko kwa Jatina Myalo mami nze yamukubidde Mike natuse ekiseera nga nkubira Baptist nga sya suubira suubi mu bakale like oba mu bannanga abandabidde mu nkyukakyuka kati nenzirayo ku ground era abatuka bampaddeyo kasente ekibiina ekitwala abakomediani mu ggwanga nkubirako mwanti Baptist abamu no nabawandiikidde mukama wa walonde benawandiikidde embeera ya muganda waffe Shami gwe nga mukama wange ojogerako ki embeera ya Sami right now abaana bafune ekyo Sami tulibeerako wano ffenna bambi ngali mu mbeera kwayo tesanyusa okusookera ddala Munnayuganda ali eyo atulaba njagala musiigire ekifaananyi ekituufu nti ekituufu kiri nti Sami mulwadde ali mu pain y'amaanyi nnyo lwakuba nti engeri gy'alimu olugumu engeri gy'atayagala kuswala nga ye naye ali mu pain gy'otasobola kwogerako era nja kusaba Munnayuganda yenna asobola omuteerako kyosobola omuteerako enamba yojja kuba ogiraba abagimanyi mugimanyi tujja gipininga waawo bino kati bya bulamu si bya bibiina kati sawa ya leo tetuli mu byabufuzi tetuli mu kibiina gundi tuli mu kulwanagana munnaffe asobola okuddawo abeere mulamu then asobola okukola byasobola okukola kuba teri kiri waggulu wa bulamu n'omujaasi bw'abeera ku front bakugamba nti singa front ebeere efuuse dangerous nnyo withdraw rudi nyuma era bw'otaludinga nyuma ne bakuba eyebeera misunderstanding oba mistake ya commander kyobola commander withdrawing abantu ne kulwanya nyine ekugamba anti singa abasiramu balina ekigambo kyebagamba nti singa ofuba n'okwata omugwane weetuga tebakusalira tebakusabira nembuganda noza weekiri era ndowooza olaba n'okirala kyebagamba nti singa embizi ebeesigaddewo yokka nga etasobolamu okkirizibwa okugirira wotagirya n'ofa oli mukafiirira bakuvunana so esawa ya leero tuli bannayuganda abagala Uganda ennyo twatulwanira Uganda ennungi tulwanira obulamu bwa bannaffe esawa yo tetuli mu politics tetuli mu bibiina tetuli mu byaki tuli ku bulamu bwa muganda waffe era nja ate musician comedian abadde mu industry ya art jakubira president waffe Eddie Kenzo Musuuza nkimanyi nti ali stranded mu kalulu ka minister Nyamukenzo bali up and down naye nina essuubira nanyo tugenda kuwangula nsaba asobola okulaba video eno Kalumba waali bakalumba we bali aba finance abakwasaganya mbakubira okujja okulaba ku Sami ndowooza ekifaananyi mukifunye bulungi okusinziira ku information yensoso bawa tewayise wadde essaawa eziwere 10 tewayise wadde essaawa eziwere 6 ne batandika okufulumya za information ekwatagana ku bwekyo nali nakusirikirira ebbanga lyonna ng'era teri yali awuliddewo nga nkoze video nga nkulumba wabula enough is enough abaana b'abandi be muwaddeyo nga musala enkwe ne bafa bangi saba abaana b'abandi be muwaddeyo nga musaza enkwe bangi from day one watandika okolera iso ne video nezo recording nga oli ku iso buli kimu ng'okikolera iso naye nga tusirise tukulese kati yesawa tukwambule atenze kasitamba koteko ekikkolo bw'okimanye tukoye okuwambisa abaana nga mbawaayo togenda kuzanya sympathy card z'abulwadde ng'otandika okutanishinga erinnya ly'ekibiina ng'olina motive gye muteesezzaako ku hockey restaurant ekkololo olwaleero kye mbaddeko nkugambye emotoka gy'ogiddemu ogiddemu harya mubaddewo ne fulufiga ne Christopher Damulya n'omwami atayagadde bantu kumulaba mumazemu mu meeting essaawa namba nga mwogera mutyo mugenda okukola ensonga ezo waliwo enjagala okubuulira kati gwe Christopher Damulya ku magezi amatono gogoyita amangi g'olina watandika ghetto structures eziri mu kutuba bannakampala okuba kuba emisana ttuku ng'olwo ekibadde ku Gabaloodi kibadde kifumba mutu kuba kubye bantu ensambi tebalina gwe balese kati otandika atya ati gwe bwogamba nti nuupu muyaga teguliiwo lwaki ate osindika bambegabo be mwasooka okusindika balagawa Christopher bambega mwasooka okusindika munuupu balagawa okutuuka okuleeta ono gwe muyita omulwadde ajja atandika okusesemera ku live ng'ayogera ebyekisiru
kitegeeza buli mbega wamwe yenna twamu exposinga kati nono katumu exposinga ategeere Mr. President manyi tonyiiga omusajja ono bavuddemu akatago bavuddemu ensigo bavuddemu akali enkoko agende Museveni okutuuka we yatuuka okuwamba eggwanga tufutubbalako buli yaleetanga olugezigezi n'olugambo baamujangawo obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga okuganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp